Nga tusemberera akalulu ka bonna akaliwo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde, obunkenke bweyongera mu bantu abali mu bibiina ebivuganya gavumenti olw'abamu ku bannaabwe okukwatibwa abantu abateeberezebwa okuba ab'ebyokwerinda ne batwalibwa mu bifo ebitamanyiddwa. Abamu ku bakulu mu kibiina ki NUP abatamanyiddwako mayitire kuliko abamyuka ba pulezidenti wa NUP Lina Zedrigo wa Northern Uganda ne Jacqueline Jole Katumushaba owa Western Uganda wamu ne kansala John Mary Sebuufu atuula ku kakiiko ak'ebyokulonda mu NUP. Waliwo akatambi munnakibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu kaatadde ku mikutu gye emigattabantu ng'alumiriza nti ab'ebyokwerinda be baatwala omumyuka we ow'ebitundu eby'obugwanjuba bwa Uganda Jole Tukamushaba. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament era omwogezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssenyonyi agamba nti embeera eno ebongedde obweraliikirivu ate nga buli kitongole kye bagezezzaako okutuukamu babasenza luti nga y'ensonga lwaki baddukidde mu kkooti eragira ebitongole ebikuuma ddembe okuleeta abantu baabwe mu mbeera yonna gye balimu. Kubanga kino kya bumenyi bw'amateeka. Omuntu yenna oba ali ku ddaala ki oba mukulembeze oba si mukulembeze bw'oba oteebereza nti azize omusango. Lwaki owamba muwambe nga bamuwambye bali mu ngoye ezaaleeyo eza bulijjo bakutte abamundu bakozesa emmotoka eza bulijjo babatutte tetumanyi wa bali. Abantu bano tugenze ku zi police stations ez'enjawulo mu bitundu bye baawambibwamu ng'abapoliisi bo babeegaana. Ssenyonyi agamba nti n'abantu baabwe abalala baakwatibwa naddala abalina okukuuma akalulu emisango egyabateereddwako gya kimpatiira. Nga basinga ku bo ba agency baffe nga babadde balina appointment letters okukuuma akalulu kaffe. Bo just kye baagala okukola abantu bano tubasigaze. Kati balina okufumbayo ekintu so gye emisango gye bazze babateekako citing violence, common nuisance n'ebiralalala ebisango bwe bityo nga balina okubiteekawo babasigaze. Ekya Pulezidenti Museveni okuwangula akalulu akawedde agamba nti tekibayigula ttama kuba bakimanyi nti essaawa yonna abantu bagenda kweddiza obuyinza bwabwe ng'alumiriza nti obuwanguzi bwabwe bwabaggyibwako mu ngeri ya kimpatiira. 2015 mu ggwanga erya Sudan, Omar Bashir yeewa ebitundu 9 ku buli 100 mu kalulu ke yali akavaamu. Kagaaze bannansi banjagala nnyo nfunye 94%. Ne wayita emyaka ng'esatu awo. Byali agamba nti bamwagala nnyo bamuwadde ebitundu 9 ku buli 100 bennyini be baamufuumuula. Kati yeewadde ebitundu 71 ku buli 100. Abannayuganda banjagala nnyo. Weebuuza nna bamwagala ebitundu 71 ku buli 100 baliwa nga tebajaganya. Kuba ebitundu ebyo biba bingi nnyo. Walira by'embuutu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abantu nga bajaguza. Ekyabamu ku b'ebyokwerinda okufulumya obubaka obwoleka nti balina ekigendererwa eky'okutuusa obulabe ku pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti nabo tebakitwala ng'ekyokusaaga era nga nakyo kibeeraliikiriza. Kakati ali mu kutiisatiisa nti Kyagulanyi tukunoonya tugenda kutta. Kakati ye muduumizi w'amagye. Yes, ebintu bino biraliikiriza ku lw'eggwanga lyaffe na biki ebiyinza okubeerawo, naye ekisingira ddala muhoozi mu mbeera gy'alimu yalowooza nti obuzibu just Kyagulanyi, obuzibu si Kyagulanyi, obuzibu bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka. Wabula n'okutuuka kati poliisi n'amagye bategeezezza nti tebamanyi ku nsonga zino ezitambuzibwa nti bano bakwatibwa. Okuva ekisanja ekiwedde bana NUP bangi bazze bakwatibwa ab'ebyokwerinda ne bavunaanibwa emisango egy'enjawulo wadde nga waliwo bangi abagambibwa nti bakwatibwa kyokka ne bataddamu kulabwako n'okutuuka olunaku olwaleero. Gerald Damulira agaffeeyo ku Spark TV.